Okubikkulirwa essuula 14 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Ne ndaba era laba omwana gw'endiga ng'ayimiridde ku lusozi Sayuuni ng'ali n'abantu 14,104 ng'erinnya lye n'erinnya lya kitaawe gawandiikiddwa ku byenyi byabwe. Ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga liringa ng'eddoboozi ly'amazzi amangi era ng'eddoboozi ly'okubwatuka okunene. N'eddoboozi lye nawulira nga liringa ery'abakubi b'ennanga nga bakuba ennanga zaabwe. Ne bayimba oluyimba olujja mu maaso g'entebe ey'obwakabaka ne mu maaso g'ebiramu 40 abakadde, so tewali muntu eyayinza okuyiga oluyimba olwo wabula abo 14,104 abaanunulibwa okuva mu nsi. Abo be bateeyonoona eri bakazi ne beekuuma. Abo be bagoberera omwana gw'endiga buli gy'agenda. Abo baanunulibwa mu bantu okuba ebibala eby'olubereberye eri Katonda n'eri omwana gw'endiga. Tebaayogeranga bya bulimba nga tebaliiko kyakunenyezebwa. Ne ndaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu, ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti, "Mutye Mukama, muwulire ekitiibwa, kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Mumusinze eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi." Ne malayika omulala owookubiri n'agoberera ng'ayogera nti, "Kigudde, kigudde Babilooni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge ogw'obusungu bw'obwenzi bwakyo." Ne malayika omulala owookusatu n'agoberera n'ayogera n'eddoboozi ddene nti, "Omuntu yenna bw'asinza ekisolo n'ekifaananyi kyakyo era bw'akkiriza akabonero kaakyo ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku mwenge ogw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa ogutatabulwamu mazzi mu kikompe eky'obusungu bwe, era alibonyaabonyezebwa mu muliro n'ekibiriiti mu maaso g'abamalayika abatukuvu ne mu maaso g'omwana gw'endiga. N'omukka ogw'okubonyaabonyezebwa kwabwe gunyooka emirembe n'emirembe, so tebalina kuwummula emisana n'ekiro abasinza ekisolo n'ekifaananyi kyakyo na buli akkiriza akabonero ly'erinnya lyakyo." Kino kikubiriza abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda ne bakkiriza Yesu okuba abagumiikiriza. Ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nti, "Wandiika nti, baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe okuva kaakano. Weewaawo, bw'ayogera Omwoyo, balyoke bawummule mu kutegana kwabwe, kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo." Ne ndaba era laba ekire ekyeru, ne ku kire ne ndaba atuddeko eyali afaanana ng'omwana w'omuntu, ng'alina ku mutwe gwe engule eya zaabu ne ku mukono gwe ekiwabyo eky'obwogi. Ne malayika omulala n'ava mu yeekaalu ng'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba oyo atudde ku kire nti, "Teekako ekiwabyo kyo okungule, kubanga ekiseera eky'okukunguliramu kituuse, kubanga ebikungulu eby'ensi byengedde." N'oyo atudde ku kire n'asuula ekiwabyo kye ku nsi, ensi n'ekungulibwa. Ne malayika omulala n'ava mu yeekaalu ey'omu ggulu naye ng'alina ekiwabyo eky'obwogi. Ne malayika omulala n'ava ku kyoto, ye yalina n'obuyinza ku muliro, n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba oyo alina ekiwabyo eky'obwogi, ng'ayogera nti, "Teekako ekiwabyo kye eky'obwogi onoge ebirimba eby'omuzabbibu gw'ensi, kubanga ezzabbibu zaagwo zengeredde ddala." Ne malayika n'asuula ekiwabyo kye ku nsi, n'anoga omuzabbibu gw'ensi, n'agusuula mu ssogolero eddene ery'obusungu bwa Katonda. Ne gusogolerwa ebweru w'ekibuga, ne omusaayi ne guva mu ssogolero, obugulumivu bwagwo nga butuuka ku nkobe ez'embalaasi, n'obugazi ekipimo ky'amabanga 1,600.